You take the alcohol, you eat the food. Okusinziira ku bakulembeze abakiikirira eggombola y'e Kawempe bagezaako nnyo okwagala okukyusa Kimumbaasa naye abantu abakirimu baggume bulala. Temuddamu nakuba banywedde walagi nga mubasanze batamidde. Uganda freedom our land and never will. Omukyalo ono waleeta kasitoma abamu we twagendayo okwogerako nabo wiiki ewedde twalambulayo nga tulina ab'ebyobulamu nti ate essuuka tebazikyusa essuuka zakozesa kasitoma ono ayi ne kasitoma omulala gyakola ki kuga ne kizuulibwa ng'era obulwadde obwo bubalumye nnyo mu kitundu ekyo. Nja kuweewolayo akagambo ka mukadde waffe omugenzi Ssemana Kizito nti ensi zituse ku ddala ya kugenda ku bizungirizi ne bw'oba okyasobola kuyigirira muntu n'omusomo gwazze gwakuyigiriza abantu kunaaba mu ngalo olaba nti abantu batwekuumidde mabega nnyo nga tekyo tetusuubira kutusanga mu bibuga bikulu nga Kampala. Nakyo bagamba nga yakola ku nsonga z'abaana n'abakyala ku ggombolola yatuukirirako ku bantu bano naddala abakyala abatunda akaboozi n'ayogerako nabo naye ne bamutegeeza nga bwe batasobola kuva mu mulimu gwabwe kuba n'enteekateeka zennyini eza gavumenti tebaziganyulwanga namo. Nze nno mbakubira omulanga kituufu omulimu ogwo tugambe gwe gutuyimirizaawo naye ate tulowooze ku baana baffe. Abaana baffe bano senga omwana waaki tulina gye tumuleka ebitongole bingi bivuddeyo okwempawalinga abantu bano okwogerako nabo n'ate abamu skills bazifuna kirabika ate tebazikozesa. Ye Emmanuel Sserunjogi mmeeya w'e Kawempe Kimumbaasa agamba atandise okukyuka okusinziira ku Kimumbaasa omukadde. Tutandise okulaba abajja n'ababazi nabo ne bajja ne babeeramu. Ne tutandika n'okulaba ku bizimbe ku luguudo kuba n'ebizimbe ku luguudo tebyaliko. Era bw'otunuulira obulungi olaba nga mulimu abantu abazze nga bagula ebifo ebyenjawulo eri abo basobodde okutunda era nga tusuubira nti bagenda kukikulaakulanya kuba olaba akeedi kati ezimbiddwawo eya munnaffe Mahadi era eri mu Kimumbaasa eyatwala ekitundu ku Kimumbaasa Mukulu Ssemmango yagula ekitundu ku Kimumbaasa naye bw'otunuulira wali mu Nabukalo era olaba kuba kyali kitundu ku Kimumbaasa naye olaba nga nabo bagenda asibye ekikomera enteekateeka ye za kuzimba. Sserunjogi agamba bannannyini kifo kino basaanye baveeyo bakwatagane n'abantu abalina ssente basobole okukulaakulanya ebifo byabwe. Kwe kwagala kwange ng'omukulembeze nti ekifo ekyo kikulaakulanyizibwe naye nga kikulaakulanyizibwa awatali kulwana ng'era abantu Bwana Mahadi bwe yajja okugula bye yagulako tewaaliwo lutalo. Mukulu Ssemmango bye yagulako tewaaliwo lutalo nga teyagulawo ekifo kinene nnyo. Wano wasinzidde n'asaba gavumenti etunuulira ebifo nga bino ebyenzigotta ebikulaakulanye ng'ezimba ebizimbe waakiri abantu abawangalira mu kifo kino basobole okubikozesa ku bbeeyi ensaamusaamu. Nevaayo n'omuwendo gw'ensimbi nga gusobola okukulaakulanya ebifo ebirabika obubi kuba ekyo tekyandibadde mu kibuga Kampala. Ekifo nga bw'okiraba n'abantu nga bw'obala tebandibadde mu kibuga Kampala naye abaliwo engeri yokka gye basobola okusigala nga weebali wadde okulaakulanyizaawo nga gavumenti yeekulaakulanyizaawo. Sserunjogi ayongeddeko nti mu Kawempe abantu ba wansi tebafuna mukisa kuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti nga we zijja ate zituukira ku bantu abalala abalina obusobozi. Ezo ensimbi zandibadde zigenda eri abantu abo ekisinga okubabeeza mu bulamu bwe butyo bwavu. Nze ku lwange nsuubira senga abantu abo bafunirwa omuwendo gw'ensimbi ogusobola okubakozesa emirimu egisobola okubajja mu mbeera gye balimu basobola okukyuka. So nze nandirowooza nti ssente za PDM ssente ezijja nga zizze kuyamba bantu zandibadde zijja butereevu ku bantu abo okusinga byetuwulira abamu nti ate abazigaba be bazeefuna. Abakulembeze bagamba wadde division erwana okukulaakulanya Kimumbaasa n'abantu bennyini basaanye okukomya omuze gw'okwesuulirayo gwa Nagamba kisobozesa okukyusa embeera zaabwe. Nze yamenya gye wandekera wannunda nafunayo n'omwana gw'amanyi okwagala. Hasfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.